Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange oli ku UG Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Akabinja k'abayeekera aka M23 kavuddeyo ne kawa essaawa 48, kawadde essaawa 48 singa baba bazisusse kaakubajjuutuka, kyonna kyonna ekiddirira tebabanenya. Lwaki akabinja kano kavuddeyo n'obukambwe nga kataddewo ne ultimatum? Ngenda kuba nga mbikunnyonnyola. Naye nga w'okimanyi nti oli ku UG Updates TV ng'era kw'osinza oba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti nno ggwe atannatweyungako gw'ayagala otwegattako, kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako tufollowinga ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo ennaku eziyise emabega akabinja kano akamanyikiddwa ng'aka M23 akabayeekera kazze kalwana bwezigingirire okusobola okulaba nga kagaziya amatwale gaako nga era kagenda kalya nga kasemberera ekibuga ekimanyikiddwa nga Goma. Jjo ly'abalamu n'abawadde information nga akabinja kano aka M23 mu kulwanagana olwaliwo ku wiiki eziri ezaggwa emabega, olunaku lwali in fact this week olunaku lwali Lwakutaano na Lwamukaaga, bwe mwali omukungu Gavana Mulamba General eyali amanyikiddwa nga Peter eyafiira ku front line, yafiira mu front line. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, kigambibwa nti nno abayeekera ba M23 baali basazeeko ng'amasasi geesooza. Kati ono yali agenze kulambula ku front line, amasasi gye gaamusanga. Kigambibwa nti nno abayeekera bano ba M23 tebaakoma ku ekyo kyokka, battiramu n'abamu ku b'amagye aba South Africa abaali bagezaako okulwanira ku ludda luli olwa Congo nga balwanyisa akabinja k'abayeekera bano aka M23, nabo baafiiramu. Era twalaba nga South Africa ekoleezezza olutalo ku kabinja ka M23 ng'ebiyingiddemu. Nja kuba mbikuleetera nkulage reaction yaabwe, engeri gye bareactingamu aba South Africa nga bamaze okubattira abajaasi baabwe ku front line eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati olw'okuba nga ebibuga bino omuli Ituri bizze biwambibwa ssaako ne Northern Kivu bye bibuga ebiriraanye ekibuga ekibita Goma, kaakati mukwano gwange ekigenda mu maaso, abasajja bano okuva ebawamba ebibuga ebyo bagenda basenvula lwe twalaba nga babuzaayo mayiro kilometers 4, kati babuzaayo kilometers 2 amasasi gye bagawulira geesooleza nga gasemberedde ekibuga kino ekya Goma, bagenda bagaziya territories zaabwe. Kati olw'okuba nga basemberedde era nga banafuyizza abajaasi ba Kongoli abalwanyisa akabinja kano akabayeekera, bavuddeyo abayeekera bano ne bawa okulabula ne bagamba nti nno tuwadde amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo essaawa 48 bakwate bateeke ebyokulwanyisa babisse wansi. Essaawa ezo we zinaggwako nga tebakikoze, kyonna kyonna kye banaagenda okukola oba kinaddirira tebabanenya, bajja kuba nga bakiwuliramu. Jjukira luno olutalo luze lunyinnyikira, lutabudde ne resources era provisions ezisinga obungi mu ggwanga mu kibuga ekyo zaaziŋŋamye, okugeza ng'amasannyalaze ebibuga bali mu nzikiza, tebakyalina masannyalaze, amazzi tebakyayina kubanga supplies zonna supplying amazzi zonna zaayonoonese olw'ebizuka n'amasasi agabadde gakubibwa mu kitundu ekyo. Amasannyalaze tewakyali, eri ogendayo n'obanga agenda mu Geyeena. Ekifaananyi kyengezaako okusiigira. Eddembe ly'abantu lityobooleddwa ssaako n'obulamu bwabwe. Bangi balabiddwako nga basenguka mu bitundu ebyo okweyongerayo mu bitundu ebirala. Kati ate aba M23 bagamba nti gavumenti ya Democratic Republic of Congo ebadde ekutte bubi abantu b'e Goma, tewali supplies nga amazzi,
n'amasannyalaze badde tebiri mu kitundu ekyo, nga engabirira yaago ntono, ekiraga nti ekibuga kyali kyabalemye okukola ki? Okulabirira. So akabinja kano ko kagambye kabawadde essaawa 48 bagende mu maaso n'okuba nga bateeka wansi ebyokulwanyisa nga tebannazzaako kirala kyonna kyonna. Oba okitegeera ekintu ekyo? Kitegeeza ki? Nti muli abasajja batuukira okuterawo ultimatum, kitegeeza nti baba bakkiriza nabo nga naawe okkiriza nti bakufunzizza. Olina kusalendinga oteeke wansi ebyokulwanyisa, bo babe bakuduumira ekiddako. Kyekyo ekiri mu ggwanga lya Democratic Republic of saawa zino yeyo embeera eri mu Congo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, kusaba osharinga evidiyo eno ne munyaategereko ku kigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mbaagala nnyo, mwebale kubibeera ku Yugi Updates TV. Awula gwagala tweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako. Mbaagala nnyo, mweraba. Tugenda kuba nga tukomawo.